yes nga bwe bagamba nti lweyagaliza mukakitaawo olutanyoko naye n'abatanzi avuddeyo leero n'atugamba nti obulamu bw'ensi bulina pages 3 olina okuba nti oteeka pages esooka ya notebook wabeerawo obulamu buno obusooka busobola okubeera obulungirungi in the middle ne buddiraddirawo abo ne bubeera obulungi obusembayo buba bwakufa ekitegeeza nti avuddeyo n'atugamba nti Lwasa oba oli awo agenze mu maaso n'okuba nti afiira mu muviiye nga bwe kirina okuba nti kitambula oba kirina okuba nti kibeera tetumanyi oba byaddala oba agenda mu maaso n'okuba nti atuwuddiza n'okutusanyusa naye nga sisimu nga bweri nkugambye bwe kityo bwe kiri. Omuganda agamba nti lwakaliza mukakitaawo lutanyoko kati Lwasa mufuuwa jjo nkugambe yagamba nti agenda kuba nti ayolesa akatambi ka mutala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi kagaana okufuluma ye twalabye enkukunyi oba yes enkukunyi ng'evaayo okugulu okwokusatu nga kwenkana ng'enkukunyi ne tugamba nti musajja ki oyo wamma n'omwana waffe kubayo yanoba yali mutuufu omusajja n'abeera n'akantu akalinga akagalo k'omwana omuto Lwasa oswaza so n'olwekyo yali mukyala we avuddeyo n'agamba nti lwagaliza mukakitaawo lutanyoko sawa zino wetwogerera Lwasa yafiridde mu muvi ye nzikiriza kutambuza mpola paka wengenda okutuusa kubanga ate bwe kuvuga speed tojja kusobola kumanya byengenda kuba nti nkugamba nakugamba wano ebiseera ebisinga banayogera tugenda maaso n'okuba nti twerabira naye nga omuntu ayogera ennyo action zibeera zero ngenda mu maaso n'okulaba abantu abagenda mu maaso n'okwepikirapikira bannaabwe nga bagamba nga bwe bali ba superstar nga bagamba nga bagenda obalemesa obulamu bw'ensi eno bamaliriza be balemereddwa. Tulabye abagagga bangi mu kibuga Kampala abagendanga mu maaso n'okuba nti bakozesa banna bawala n'okuba nga bamalira ne mukutu nga batuuse ku ntiiko y'omukwano amatu g'abawala ne bafa bangi badduka. Tulaba abasajja nga bajja Pemba bagenda mu maaso n'okuba nti bakozesa ssente okuinfluencinga abawala baffe okugwa nabo mu mukwano bagendanga mu maaso n'okuba nti bata ebifaananyi by'obwereere n'obukunya eri bawala baffe era nga bannyinaffe ne baganda baffe bagenda mu maaso n'okuba nti baswala. Abasajja abagagga gaseddubuto kagwa ensonyi agatalina magezi gagenda mu maaso n'okuba nti gayingira abawala baffe. Tujjukira nti Zaya Luzinda omwaka gwali around 13-14 yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tulaba ekitone ekyasooka era mu Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti yeewaniikirira wano ne Zaya Luzinda twasobola okulabira ddala ekitone ekiri ku alaali twaddamu okulaba agasajja gatalina nsonyi nga bakoze Celestial to Highway yakola ku NTV bagenda mu maaso n'okuba nti bata sex oba nude pictures ze at the same time kusawa yemu ku TV yemu twasobola okuba tulaba agasajja g'emitima emibi nga gatulaga Anita Fabiola yes Anita Fabiola twagenda okulaba mama Nabunya nga yena bamutadde ebbali era nga kyagenda maaso n'okuba nti tukwatako ennyo still omwaka gwe gumu ogwo nga wakayitayo ebbanga tono omukyala era muddire mu bigere amanyikirwa nga Bettina Tiana yali akola ku NTV twagenda mu maaso n'okuba nti tulaba obwerere bwe era ng'omusajja yabutadde tubadde tujjukira katamika Robin Amweruka ng'omufumisi Kasumali agenda maaso n'okuba nti afumita era nga sisimu yagenda maaso n'okuba nti ekyuka wano nno Robin Amweruka yasobola okuba nti aluzinga femu yali akusomera gatali konfufu ku Bukedde TV naswala then tan ebadde ya BBS Telefina nga omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi abadde ku bunkenke ebiseera ebisinga omusajja amanyikiddwa nga Emmanuel Kawesi Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti amutiisatiisa nga bagenda okuta ebifaananyi bye ebyobwereere nakulabira okusatira ennaku eyali mu kibuga Kampala wabula nga ate ekisinga obukulu nti Diana yasobola okuba nti aguma nagamba nti ekijja kijje nze oyo omusajja sisobola kuba nti namuwako ebifaananyi byange nga ndi bwereere bakazi mmwe omanyi mukola ebintu nga temulina amagezi nga mulowooza musanyusa basajja kumbe ng'ebintu bigenda kubaleetera obuzibu togenda nga mu nsonga z'omu kisenge n'okwatanga akatambi toweeyambulanga mbu okubira musajja kumuweereza bifaananyi bya bwereere bw'aba tasobola kugumiikiriza bambi muleke agende ekiba ekikyo kiriba kikyo tokakanga kitali kikyo era nga ngenda kusaba otandike okusitiikinga olinde ekikyo paka Mukama Katonda bw'alikikuwa wano kafiri Tukamala Diana Nabatanzi fake sex etandise okutambula ne bagitrashinga
ali on Friday twagenza okulaba ng'omusajja akagwa ensonyi Lwasa Emmanuel Kawesi Nagaga obasegaga omu kibuga Kampala Masakade aso yagenze mu maaso n'okuba nti alabikira mu katambi keeganye wanene omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatas yagambye nti bannange Mukama olina engeri gy'owandiikamu akatabo layini ezisooka zisobola okuba nti ziwomera oyo azisoma olwokubiri negenda mu maaso n'okuba nti ziwomera oyo azisoma era nga azisoma nnyo n'azinyoomera n'alowooza nti ategeera nnyo mu kuba nti asoma n'atandika okootinga kati third page awatandikira okuwaba oyo Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti ampima okunteeka ku minzaani andabise wabula ng'ate kyagenda mu maaso n'okuba nti kimutabukako era ng'omukwano gwagenda mu bubi nnyo n'okuba nti gumusuula wansi ndina essanyu okutegeeza nti then omukwano gwakenderera nga gwafa era nga omusajja oyo yali yepanka okuba nti andabisa Mukama Katonda yamulabisizza kyekyo lweyagaliza mukakitawo lutta nnyoko kati Lwasa talina byakyafuguma bapita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior bye bye for now nzikiza nkomye wano.